Kedenansana mu disitulikiti y'Wakiso agakedde okuvaayo galaze nti nababulawo omuliro akutte ekifo ekimu mu bitundu eby'okukakkana ebintu bya bukadde nga byonoonese. Kigambibwa nti kyavudde ku kuba nti amasannyalaze gaalekeddwako era ne mulekebwamu ekyuma ekisiika chipusi ekyababiridde bwe kityo ne kivaako omuliro guno gwasaanyizzaawo emmali y'abasuubuzi. Emmali y'abasuubuzi erirwamu obukadde bw'ensimbi esaanyiziddwawo omuliro ogukutte ekifo mwe babadde bakakkala bizinensi zaabwe e Nansana mu East Zone. Ekifo ekyakutte omuliro kiriraanye ekifo ekisanyukirwamu ekya Jjeju ng'omuliro guno gwatandise ku ssaawa 7 ez'ekiro ez'olunaku lwa leero. Mu nnabbambula w'omuliro muno mwagiriddemu ne ppikiki wabula emmotoka z'abakasitoma ezisula mu kifo kino awakutte omuliro ne zitaasibwa okujja. Nannyini kifo awagudde omuliro guno atubuulidde obuzibu bwe bwavudde. Musanvu kitundu awo okutandika okwaka. Omuliro gwavudde ku fulayi zabadde mu ndoomo abaana zebaleseko nga bakooye okuzijjako ne zirere off. Fulayi zahiitinze eno ddala ezokya embaawo ezokyeza embaawo nezitandika embaawo ne zisika omuliro ensika zino zizakayuma ne kasika omuliro wani kajja wonna okulaba nga wajja. Tutegeezezza butya bwe bataasizzaamu emmotoka z'abakasitoma. Tukabadde n'emmotoka yabadde egenda okujja naye abo muzire kisaako baddeko ababooda abaze ekiro ekyo okutaasa emmotoka ebadde egenda okujja bayasize endabiro ebadde leero nga ndokinge ne bafubira banga bajaasizza eddirisa ne bayingiramu ne bagijjawo. Natasha n'abakozi abaddewo n'ekifo watundira emmere agamba nti ebibyo byonna biweddewo. Bankubira essimu nti we mukolera abakozi eki wayidde. Kyenva mbagamba nti nzije nabyo nsobola otaasa ne bagamba tolina kyosobola kukola ki otaasa. Naye nezo tuuka nga byonna byaweddewo. Abaddukanya akayumba ka mobile money n'ebyokunywa nabo tebasigazza kantu. Bya Robert Mutebi, Salt TV, Omunyo.